Dr. Jose Chameleone bali luno ne Wizo America kyebakola munnange ate kikabuka ate nga munnange King Saha wono avuddeyo nakakasa video agitadde esayidi eno ate nga munnange Palaso wono avuddeyo munnange akakasa ekivulu kye munnange ate sanyu festival esayidi eno era nga ngenda kubeera nga ntandikirawo ne Dr. Jose Chameleone ne Wizo munnange side eno era nga batuddeyo ko wali ebifaananyi ebibadde bigettinga viral muganda wange nga bali eno bali mukulya ate life babadde wali munnange ate ku dina eside era nga bolengera munnange ebifaananyi ebyo nga omanya abantu nga ba Luganda munnange wali nga beeraga munnange ate wali pambi ate oba brother eside era nga bolengera munnange mu katambi eside awo era nga ebifaananyi ebyo bitwedinze nnyo wali ate ku mukutu munnange ate ogwa Instagram bwekyo munnange ate bwekitambudde eside eyo kakati awo nga nkuggyeko omuyimbi munnange ku side yemu King Saha wuno avuddeyo munnange nakakasa video ye mwana mulenzi ono jjukira nti nno twalaba oluyimba luno lukwatagana munnange wali ate ku nsonga y'obufumbo wali maka era nga yonna gye byaggoledde munnange nga omuwala oba omukyala munnange yabadde agoba King Saha amugamba nti fuluma mufulumya ebintu bya fuluma naye yonna gye byaggoledde munnange mu video nga ate biraga nti omukyala ate ye yeetondera ate King Saha amusonyiwe munnange side eyo nkugambye nti nogenda ku YouTube channel ye eya King Saha ate osobola okubeera nga weerabirako ku video eno empya ate mwana mulenzi munnange ate gyasetinze ku luyimba ate olukutte abantu omubabiro munnange ate ennaku zino oluyimba nkofa olwa King Saha kati kankuggyeko ate eyo ew'omuyimbi King Saha ate nkutegeezeko nti nno kakati munnange Palaso ennaku zino munnange ali mukakasa kivulu kye wali ekigenda okubeera wali erugogo ekyasanyu festival munnange side eno by the way twalabyeko ko wali n'ekifaananyi oba n'ebifaananyi byatulaze wali n'agamba nti no had a great meeting ne AIGP munnange wali ku nsonga ya security wali era n'atukakasa n'atugamba nti no sanyu ate security egenda kubeera ki itaiti munnange era nga ebifaananyi ebyo byatwedinze nnyo wali ku mukutu munnange ate ogwa Facebook era nga boogezaako n'okulaba post eyo ng'ali mukakasa wali era nga twalabyeko ko wali n'akatambi wali abadde ali mukakasa munnange side eno ekivulu kye omwana mulenzi ono Palaso era nga boolaba mu katambi mwebaherena ne basakira 17 mbayita embaga ya Palaso etuuse nga tugenda kuli omuziki nga 17 Mei kwagala watali kwejjusa bwekityo nno munnange ate bwekiri mu kutambula ku mwana mulenzi ate omuyimbi munnange Palaso ekivulu kimuwuuba munnange ennaku zino era nga nja kubanga nkuwa update yonna inaafaayo ku mwana mulenzi ate Palaso naye nga bwe nti munnange ate bwenkoze ngenda kusaba nkolera ekintu kimu webeera nga tonnaba kusubscribinga ate munnange osubscribinge video gilikinge esobole okubeera nga ate wali kitambuya ddala bulungi nnyo kamala ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwe kiti mwebaherena ne basakira 17 mbayita embaga ya Palaso etuuse nga tugenda kuli omuziki nga 17 Mei kwagala watali kwejjusa a little party never kill nobody temusubwa sanyu festival